Bannange muzadde munnange ali e Uganda ng'olina omwana e Canada. Olina mwana we yajja kusoma, sima yajja tetenkanya bulamu. Bannange bali eno beegadanga n'Abanigeria beerigomba beegabangula. Baana bannyinaffe kiki? N'omugamba kiki onoonya ku Banigeria? Omunigeria tagenda kukuwasa, tagenda kukwagala lubeerera nti mmala emyaka 15 mu bufumbo. Gwe mu community y'Abannayuganda wali osanzeemu Omunigeria nga olinamu Abanigeria bana ng'ogamba nti oyamaze naye emyaka 15? Tomulina. Oza community yantama nze nafuna Abanigeria balungi, Abanigeria balungi. Nabo community yabwe bazimba nzimbe. Bwe mutuuka okufiirwa ffe mumbikira, bwe mutuuka okwewola mujja waffe, bwe mutuuka okwagala biininira ennyumba yange luumu yange gye mpangisa nteerako mu gurupu za community mukubira ffe. Bw'otuukako n'ekizibu ng'okwira Pastor Jumba mu nsonga z'obwegassi ng'ogenda mu Banigeria. Ffe tetulina musaayi, tetulina bitundu bya kyama. Omwana omubuuza kati kiki onona mu Banigeria? Anti bakola grocery. Babalira ku grocery kati. Bana yo Uganda talina value. Kibi nnyo okuzaalibwa mu Uganda, kibi. Omukazi ayinza okuwa reason anti Omunigeria akola grocery, ate mwe mwagala grocery tugigabane. Ye ne yeewaayo ne yeegabangula ne bamuwomoggola ne bamukola omukutu ku grocery. Grocery nno kyeki? Bunyaanya, obukoko bwa fridge, obwawaatiro bu chicken wings. Grocery awo $2 nga batandika kumugajambula kaamulali ng'alyoka amusiiwa atuuka gamba kansi tulinge kati nfumbirwe nfune bbini oba nfune omuntu wange tutule tukole amaka agenda okujja agatala bajjajja bolo nga bamukoledde omukutu. Kaamulali amusabudde amwokyeza byonna ng'ebitundu by'ekyama byonna kati oyinza tebikyafaanana bikadde biringa amatama ga bulldog. Siyomba mbabuulirira baana baffe ab'obuwala. Omunigeria akutwala osanga omwana omuto adigidde yafunye Omunigeria bamutadde mu mmotoka bawono awulira nafunye egaayi wa mmotoka bamutute mapiyano bakubye bu banywa shisha muyisa mu nnyindo ne wansi. Omukka bwe guyita mu nnyindo bwe guyita mu matu bwe guyita mu mpatanya bwe guyita wa yawulira alina bulamu. Mukwano gwange awo oli mu kulya capital. Olituuka okunoonya omusajja omutuufu okugira ng'amabeere gakuguddeko eddalu tokyalina gundi bakkakadudde omize obuweke bwa piripula nti bonna buweddeyo bukozeseza nabaana oluusi nabaana esavuwadde tokyasala kusindika maana bannanga abaana bawala bwe mutuuka okufuna ebizibu mukubiraffe n'ebirungi temutuwa si busunkale nti temutuwa nedda. Naye Omunigeria bannange missoni y'Omunigeria kuzaala amansa abaana nga bw'olaba abayindi nti bali buli wamu bo baagala Abanigeria babe nga bali buli wamu. Olaba omuyimbi Omunigeria wajja Canada, Burna Boy yajja Canada, kumba Abanigeria bonna kumpi be bajjuza Scotialine eyo ya mitwalo emeka. Naye omuyimbi Omunayuganda ajja ne bamuteeka mu holo y'abantu 4, Abannayuganda ne bajja 3 ku 2. Kubamu abaana mubazadde walala mwe mugamba muzimbe community naye nga temwaga gizimba kubanga temuyina kye mukolaki, temugizaalira community, temugiproducingira product zinaabaawo nkya. Kyokka Abanigeria ne mugenda ne mbawundululamu abaana n'abakulekera n'omusanga abatadde mu bugaali ali mugundi akola amabeere gatambula gayimba Uganda Cranes we go ali mu kagaali ali mu shopping akulula kano kamenyira kano kaki taata wali tambulira ambaza Abanigeria olwaziraba wali bwe era agenda yoza community yantama oluusi atya n'okudda mu community ne basiwukira eyo nabange mabega w'empisi. Baana mmwe muzimbe community, temusuubira nti bagenda veeyo nga bamaze obbawo omoggola mumaze okwegabangala muwedde mu ssubu mufuuse ebikamulo mujje musetulinge n'Abannayuganda nedda. Nze yakati otegeera nti omuntu Omunigeria gwajjamu yamwewankula amatooke n'afuna bingi bolayo zino ssente sisobola.
Bini nina lumu yange jempangisa ngate komito n'aba Nigeria yitabo aba Nigeria bana chache zaabwe tebalina kye bakola kyekuusa muli gwagenda tebalina kye bakola kyekuusa kuggwe muna Uganda neggwe muna Uganda gwagenda abebeera olinga embuzi erinnyira nobabeerako community tolina bogera kugizimba gwe mubi mu community buli muntu adduka community ye mubi sibe bafaanagana abajere balina emitwe giringa gye beekolera babayitamu kirindi ono bwamulya n'oli n'amulya balina n'akakodyo nno kati bwakufunisa olubuto ng'afuna munno omunajeri omukazi ng'akkubira haro that is my son so my son is married so don't worry I'm going to care in your baby but my son is not supposed to marry you nogamba ng'afunye nno mukwano gwe munajeri bakkubira yejjeko obuvunaanyizibwa akulage nti nti si mufumbo nzeyo ne Nigeria ngogera na mujja nga n'amanya gaabwe amatuufu togamanyi agamba nze Francis nze ebo tebamanyi manya gaabwe matuufu omuna Uganda azala mu Nigeria nga tamanyi linnya lya mu Nigeria wakubiri babalira ku grocery haleta grocery mwabana Uganda temwagala gula grocery mwagala grocery tumugabane omuntu n'alinnya ennyonyi ya miliyoni mmeka najjeno ne bamuligedde abakazi abana Uganda si bonna babalira ku grocery gojofuna omukazi omugamba mama ku Uganda abanajeyo kwanani nze tanja ku banajere lwaki omunajeri yakola sente asoga pecheke nakola 1500 nakuletera 1000 olira okwetunda Godfather adobuza batabika malaya ate ba malaya noze binyusi bya jeno nkoma wanti bakambwe tebankube kupa boyogera ko nti bini ayasama buli kimu nemwe temubiraba febe mukalubiriza batuka komite kabataka dojje kweka omunaye amuteeka mu depression yamwewola ko sente yasigala mu mabanja kati akwata shift ku shift yenna nakuumuka nasiuka nabange ekisinziro ky'embizzi busungu bungi mutuweeko muleke tubawase tusetolinge muleke tubawase temwina bulamu bwakubiri gwe nawe onyumira ovuga emmotoka emaze okuvugwamu buli omu ejenje buse lwaki goyaga bamala okuwasanga ebitundu byekyaba tebikyalina gata nga bireberanga matama ga bbuwa abakyala anti mbakuba bwempumba bumba bwendaba ensobinze bwe nakula bwendaba ensobinze ogerako naye nga sinnagenda mu maaso omukyala nga tozaala ng'onoonya mwana abuze ng'oli Kampala ngenda kukulagirira eddagala ojja genda mu katale k'ekibuye obeeko ekatwe obasabe eddagala eryo bagenda ddikuwa ogenda olifumbe ogenda ddinywerera ennyo ekinene ennyo wiiki 3 ku mwezi ojja kuba ofunye olubuto ebikolo biri ebi naye ogenda kumpa emitwalo 10 bw'oba tolida tonneegayirira taata nezendisa abaana tuzina nezendya sizina bw'oba wulya tolina ssente tozaala bireke bantu banyi mujja mu inbox yange nga ngami jja nkulagirire kino nzo ojja kumpa ez'okukulagirira emitwalo 2 n'ojja nonkabiranga bw'otolina banyi mugenda mu inbox yange mutandika okunsumbuwa bini nze golaba ndi munaku nekyendisa abaana sikiina nange kyendala ndi odyangobe ate mukulagira eddagala ly'okuzaala ogenda baliisa ki mbwa ggwe ogenda baliisa ki naye bw'oba tonneesobola kiki ekikutwala ku musawo ononya olubuto ng'oya tonneesobola gwennyini tonneesobola wakoma mu pifo opangisa tozaala kyokka onoonya mwana omuliisa ekyokubonyabonya ensi oyogedde bubi kyoga bonna abazaala bagagga si bagagga naye olaba omuntu nga yeeremereddwa
yeremereddwa amanda aganonda mu kaveera ka bbulaaka naye anoonya baana banna olunaku lw'omukaaga tulina ada ya 17 ndo 16 17 18 tulina ada pavilion abantu be Toronto naddala abalokole munsanyusiza nnyo abalokole kino ekivulu mukijjumbire bannaddiini bujjo mugaana okujja mu bivulu nga mugaana nti abayimbi bansi ada muyimbi wa gospel tusuubira okulabayo amakyaki ag'enjawulo mukulu Alex ababeererawo mukola emikolo mukulu Alex najja na streaminga live Luyima o African Decent abalokole mukunge balokole bammwe ab'omu church bajje kino ekivulu kijjula abalokole goye nata nafuna ticket ng'oli mupya nkoonaako nkuteereko percentage nkwongererezeeko ko nkoonaako nga bukyali nga tezinabwera lunaku lwakutaano nga terunasukka lwakutaano ng'oli Toronto kankomeko ku bakyala wamma abakyala ng'oyagala kuzaala ng'oli serious ogenda kumpa emitwalo 10 ngenda kukulagirira eddagala ly'obwereere terikola siri musawo muganda siri musamize kino mukitegeere mbalagirira eddagala jjajjange litwanogeranga abantu ne jjajjange ne bamuwa sukaali ne sabbuuni olw'okuba nti sikyalina kapasite enze ebikolo ebigenda mu nsiko binoga njagala mbibawe nkuwa ekikolo ku kikolo naye ebintu by'okutwalira eby'obwereere tebikyakola olaba bigwo osasulira ng'ogenze maaju mu tawuni ne bakuwa katippi bwe kati n'obula ogakwatamu bini otandika bulungi vidiyo zo naye oteekamu ebigambo oluusi ebitali biwoomu vaako waliwo abalina ennyimba z'amaloboozi ennungi empoomu beera eyo siggwa nkolera script y'ebigambo byange singa siteekamu bigambo ebyo singa temubiwulira omukyala ng'oyagala kuzaala ng'olirwedde omusajja bw'olina mukazi wo munoonya omwana ngenda kukulagirira ebikolo 3 manyi togenda sobola bijjona mu nsiko naye ojja kgenda mu katale k'ekatwe akakasa abasajja awo nga ku bukontene yange ewajja bajjirina eddagala eryo bagenda ddi kuwogenda ofumbe olinywe weekends ku mwezi ogenda kuba ofunye olubuto naye okuli kulagira ogenda kumpa emitwalo 10 bw'oba tolirina tonsumbuwa walina emitwalo 10 nkubira +1 750 +1 sorry madde eno 0750909986 ku WhatsApp kwokka 0750909986 mbalagirire ekingana okujjana okubalagirira ebintu ebyo kusanga abantu mukubona nga bini wafuuse musamize kumwe mwenna abanjogerera ebyo ani atayengako kannaalongo ka mubiri ani atayengako kannaalongo ng'omusujja gumuluma ani atayengako bireka n'anaaba ebireka ng'ali lubuto ng'oli mukazi wali musamize ani atafumbira ku mwana we kifumufumu na twatwa ani atagema ku mwana we bwoka ani kumwenna bangamba nti bini wafuuse musamize ng'olagirira eddagala ani yali akutaakalirako omwana we nga kavuddeko n'akasuka mu ttooyi oba n'akawemba oba enkoko ekabojjogole mulina ebintu bye mutubuuza nga mulina muli stupidity guys njagala kubasaba ebiseera ebisinga simwe mwina script y'obulamu bwaffe temutumanyi oli ajja n'akulagira eki oli musamize wafuuse musamize are you idiot oli musiru nze mba musamize kati ate jumba beki alize mba musamize mba nina amagezi siri musamize ndi bulokole musajja mulokole naye tekingana babuulira kyenkola ki kyemmanyi ebintu byembalagirira nze jjajja wange Kapaacha manga ddale na nnaku eyali mukazi wa Katemwa Posiyano namwandu Katemwa mu Kiganda mumanyi ekikonge mumanyi yawe ekikonge nga Kabaka njagala wennakulira omwami kyalo oyo ayamba ku bantu bawe eddagala nga bamuwamu sukaali na sabbuuni tuka ekiseera nga akaddiye nga tubeerawo nze n'Nankebe nga ffe tunona eddagala eryo ate ne gye nnakulira yanzaalisa mamita Tereza mukazi wa Piisuula
era naye yali azaalisa nganze ne Betty nga tuli wajjajja Tereza atanda kaddiwa nnyonnyo nga ffe tugenda tunula ddagala tuteeka mu mmumbwa. So bintu bingi biyinza okuba mmanyi okukusingako. Bwe njija n'enkuwa mba sinoonya ssente ne mba sagala kuwa kirabo kyange ku bwereere. Era waliwo nali mbawo ebintu byange ku bwereere onanga nedda ekirabo kyo tokigabanga ku bwereere kubanga ekirabo kyo kiri kuseguliza ne kikutuuza n'abaki n'abalangira. Ekirabo Mukama kyakuwa kye kikuseguliza. Singa Sahate yali muyimbi, singa teryamumanyi, singa abamumanyi be bakulu okuba ekigungu abavubi. Mu nsi baako ne kyoba na kyensi kyekunoonyako. Embwa ekunoonyako kuba oyina amagumba. Sirabanga ku mbwa egenze kwetalira bayasa mayinja. Mu nsi beekako n'ekyontu ky'otunda oba ky'oyina, ensi kyena ekunoonya, ojja fuuka waakabi. Omuntu yenna atalina ensi temunoonya. Nebye tulina bwe mubuyagalira ku bwereere. Kuba byebirabo bye tulina. Nze wenja ne nkugamba ne nkulagirira baji mujja ne muduma nze ni mu kiyumba nze mbaleka ku bulutika oluusi mazo bawuliriza n'agasirani gammwe n'agazibu gammwe. Nze ndiye no mu kiyumba byenkola tebitambula kati nkukolera ekigwe munaku gwembwa. Oli mu kiyumba tofuluma tosana kuwegulira nika. Ofuluma oyo wakasasiro mbunkulagirira eddagala you idiot. Omanyi eddagala ki? Nga n'omulirira togumanyi. N'omuti ogusinga okubanga gumanyiddwa mu nsinga ennongo togumanyi. Kalemanjovu tobumanyi. Nkuzannyana togimanyi. Nkulagirire ki? Nga n'akayuki ensiko esenyesa nako tokamanyi. Nkulagirire ki? Nkulagirire ki? Nkulagirire ki? Bw'oba olina omutamiivu kambaweyo lya bwereere. Bw'oba olina omuntu alemedde ku mwenge toddamu kugula ddagala lya mwenge. Funa endiga eyonsa gikamemu amata gateeke mu mwenge omuwanywe nga tategedde. Funa amata matono tonyeza mu mwenge ag'endiga. Ojja kuŋŋamba ate ebimuli byegundi ebimuli bya mbayambyeko ako. Omukazi ayagala ozaala emitwalo 10 bw'ato gina neesonyiwa genda ofe. Nange bwe mampita mu byange sikuyita. Enamba y'essimu 0750909986 ku WhatsApp. Okubira direct call sijja kukwata kubanga tejjayitamu.